nga yakava ku Vision Group yesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti Mayambala William amaaso gamumyuse ababadde bakola ogw'okumutambuza bwe bamukutte nga baagala basasule ensimbi ze bamubanja. Bw'anaabanga emmotoka afunye ssente esobola okukola saavisi y'emmotoka weeri eno tujja kusigala nga tugimuwa, naye bw'anaabanga tasobodde kufuna ssente esobola kukola saavisi y'emmotoka ekitegeeza nti naffe tugenda kuba emmotoka tukola ki tugimujja. Agamba nti ekisinza okubajja mu mbeera y'emmotoka okubafaako nga bwe bagezaako okwogera ne Mayambala abafunire ku ssente bakanike emmotoka kyokka abadduseko buddusi. Ekizibu ekiri ku mmotoka eno sinti kubanga tusobola kuntusa gyenkola ki yendaga, naye ekizibu ky'emmotoka eno kiri nti kirina ssente ziguliramu yadde amafuta nayo si yange. Tebakkiriza batambulira mu mmotoka y'abasirikale, tebakkiriza tambulibwa ku pikipiki, era buli bwe batambulira ku piki oba kuba n'emmotoka mu tebalina kuyingira namu. Bbanga lyonna lye tubadde naye bano batugumiikiriza abaatuwa emmotoka naye kati tekikyakola ki tekikyasoboka. Twetaaga amafuta, twetaaga saavisi ng'omuntu akozesa nga pulezidenti akozesa emmotoka. Kyetaaga nti olw'omukaaga kabagitwaleko ki. Ono bamusanze ng'ava ku Vision Group olubadde okubalaba n'atumya bodaboda emuddusiza yogayoga ku kitebe ky'ebyokulonda. Kisoboka emmotoka ate eriwa ate nina sina motoka sina mafuta sina kyenkozesa nze ni muntu owa wansi okutwala tamuza bodaboda. Amafuta bwe buzibu electoral commission bwe tugenda twagala mmoloka n'amafuta. Ono agenza awera ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kalina okumufunira emmotoka emutambuza ng'eno bw'atuuseeyo akonkomalidde mu ofiisi okumala akabanga okutuusa w'alabiriza abamubanja nga bavuddewo. When there's public transport, there's also some compromise in their work. So I wouldn't want you to pick it in a bad faith that they are neglecting their duty. They are doing their part as good police officers. But as a matter of fact, my hands are tied. This guy often borrow. But today, I even failed to raise the fuel for it. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo bavumiridde ekikolwa ky'abantu abatandise katemba mu nsonga z'akalulu era ne bawa Mayambala amagezi addeyo akola emirimu gye. Ekintu ekyo kireetedde position y'obwa president abantu bagizaaniddeko. Nze ndina ennaku nnyingi nnyo okulaba nti obwa presidency kati buzaanirwako. Si president wekka ne bwa member bwa parliament nabwo buzaaniddwako. Kati abantu bajja mu nanka balinga ogamba nti baba bali mu katemba kutemba. Kati omuntu okujja okwesima kuba president office eba nnene nnyo yandibadde yeetaaga omuntu nga alina kyategeeza kuba abamu twabalabye badduka n'ebigere naye be baliko batubuzaabuza batumba talina lugendo Mayambala tebalina nantambula batutawanya butawanya ayonoona kalulu k'abanne kubanga nze kyenkakasa Mayambala naye mu kulonda tagenda kwewa kabiri tegera nze kimanyi n'ayagala bobi. Brian Membe ne Josephat Seguyabe bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.